Twebaza abantu ba Katonda mwenna abenyigira mu kulonda era abawuliriza amaloboozi gaffe. Nga mu kino njagala nnyo okwebaza bannaddiini n'abantu abakwata emizindaalo n'abafuzi ab'ensikirano abaakunga abantu okuba n'emirembe mu kalulu akaayita era abaasaba tuwabeerewo obwenkanya. Tubeebaza okuvaayo ne muba nga mwatuusa eddoboozi lyammwe eri bannayuganda. Njagala nnyo okwebaza bannaffe bannamawulire olw'omulimu gwe mwakola oba gwe mukola okutusaako byonna ebyali mu kulonda n'ebyo byennyini ebitaatuuka bulungi. Twasobola okumanya ekifaananyi ki ekyagenda mu maaso na kiki ekigenda mu maaso. Mu ekyo njagala okuddamu okusaba bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano n'abakwata emizindaalo temusirika busirisi nga waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu. Tivi zino zitulaze nti waliwo abantu abaakulusunyizibwa mu kulonda okwaggwa, abaakubwa emiggo, n'abamu be bagenda nga bayoola nga okulonda kuwedde. Nga nsaba nti mwogereeko abantu bano bafune emirembe era abo abaabatulugunya tube nga tusaba nti buli omu bamuvunaane kinnoomu mu kkooti z'amateeka olw'okutulugunya bannayuganda awatali nsonga. Mu mwoyo gwe gumu sitegedde oba mukubye nti baalyoka ne babatulugunya obabatumule, sitegedde sayidi kwe muli, naye katusolooze nti ekyo bwe kigenze. Naye mu ngeri y'emu nalaba ku mutimbagano tiwaliwo abantu abaalusulamu akaba. Abantu 7 battibwa e Butambala, 1, 2, 3, 6, 7. Njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Naye omwoyo gwe gumu nga njagala kusaba bwenkanya eri famire z'abantu abo nti ababatuusaako obulabe babe nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Mbadde ngoberera nnyo ebyali mu kifo ekyo naye sinnawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira ebyokutambuza emisango DPP, Director Public Prosecution, ensonga eno agitunuulire nnyo, ateeke akulira poliisi ku nninga annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki era yakolawo ki era baki abo balowooza nti be baali emabega w'okufa kw'abantu bano era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka. Kubanga mbadde nkigoberera sinnawulirayo gwe bagamba nti baamutwala mu mbuga z'amateeka olw'okufiibwako abantu bano. Kye nawulirako ye mubaka Muwanga Kivumbi baamutwala lwa kukuma mu bantu muliro, naye byonna byali mu kitundu kimu. Lwaki keesi emu baagitambuza ate endala tebaagitambuza? Obwo buvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe abantu kyetusaba nti DPP abuulirize ti ebisosonkole bye baasanga awo baabisanga nga byava mu mmundu ki? Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba, statement ki kye baabaggyako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Tusaba busabi kyensonga eno abakulira okunoonya emisango bagitunulemu abantu abo bafune obwenkanya. Bwe bataakikole kubanga tebalina kuripootinga gye tuli, nina okutya nti abantu bajja kulowooza ti bano Muwanga Kivumbi baabanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira. Abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda, era nze nkyogera nga sikirumamu abantu mbagambye ebisala n'ekiro ti mu bintu byetasaana kugulamu bulamu bwo ye Katemba wa Uganda ow'ebyokulonda. Kati omuntu bw'abanga yafiiramu okufa kiba kinnenyamiza, kubanga gwe londa gw'oyagala ekijja kijje era nga bwe byajja bwe biyita, kale tekiba kya bwenkanya abantu okuba nga omusaayi gwabwe gwayiika. Bano be twogerako balina abaana, balina bakadde baabwe, balina be balina okunoonyeza emirimu oba ekyokulya. Tusaba bwenkanya eri abantu abo
bonna abaali emabega w'okubatulugunya oba okubatta babe nga basimbibwa mu kkooti z'amateeka zibalamule. Ndudde ekintu kino nga nkisaba era nja kuddamu nkisabe nga nja kusaba gavumenti eri mu buyinza ti abantu bonna beekutte nga bavunaana okuba mu bintu by'obufuzi nga mbasaba ebe nga ebawa obwenkanya ti abamazeyo ebbanga eddene myaka 5, 2, 3 gumu ebe nga ebayimbula. Bano beŋŋamba ab'ebyobufuzi nina okukijjayo obulungi be bano be bakutte ebbanga ddene naye tebabatwalanga mu kkooti z'amateeka kubalamula. Babakutte ebbanga ddene emisango gyabwe tegitambula. Babakutte ebbanga ddene obujulizi bwe babalinako ate tebabuwa abo abalina okubawuliriza babutunulemu emisango gino gibe nga gitambula. Kye tusaba kiri kimu ti baba balina emisango mubalamule mubatwale mu makooti balamulwe. Bwe gibanga emisango gyafuumuuka tubasaba busabi mubasonyiwe badde eka ensi yaffe efune emirembe ffenna tugyeyagaliremu. Emyezi egiyise emabega twalaba amataba agayita mu kibuga Kampala ne gatawaanya amaduuka ebyobusuubuzi by'abantu abatali bamu. Njagala okutwala omukisa guno okusaasira bannaffe abo abaakosebwa era n'okwebaza bannaffe abali mu gavumenti abaasuubiza okuliira abo abantu bonna abaafiirwako ebintu byabwe. Tikimwakola kituufu naye nga mbasaba nti mwanguye okubaliyirira basobole okuddamu okweddaabulula. Abantu bano abamu akaabwe ke baalina kaagenda n'amataba kati gy'okoma okulwawo okumuwako omuwa oba omuteekako ekizibu. Naye nga mpita mu banene abali wano ababiri bekikwatako minisita wa Kampala n'omulord mayor tumulabire ddala nti abaweebwa ssente ezo beebo ddala abaakosebwa. Bannayuganda bamanyi nnyo okubuukira emmotoka n'ogenda okulaba nga ssente zifulumye ate baaziwa abo abatalina kubanga bazifuna. Tubasabira busabi timulabye ddala nga ssente zivaayo abantu bano mubaliire tusobole okuba nga bafuna obwenkanya. N'okubasaba mwembi Honorable Minister wa Kampala n'omulord mayor ebbanga ly'onoomala ng'okyali mu ntebe mulabe ng'emyala gino bagigogola, mulabe nga abatudde ku myala bagitereeza tulemenga kufuna bizibu bino. Ku lw'obuyinza bwa Allah enkuba ekyatonnya wano mu Uganda, ku lw'obuyinza bwa Allah amataba gakyajja. Mutereeze ebintu bino tusobole okuba nga tetubeera mu nsonga eno kano ne kali. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.
Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakawuka Road.